Tulikayo nnyo mukuumulako okyali ku Salt TV omunnyo ku 3.2 ku Lwokutaano tukigulawo n'emboozi yaffe ya Let's Talk twogere era wano we tugenda kuba nga tutuuza emboozi yaffe ey'okweyozaayoza nga Salt Media okuweza emyaka 6 nga tuweereza ensi. Kale na bwe kityo katufuneko abo abaliwo ng'etandika batubulira olugendo nga bwe lwali mu biseera ebyo. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Oh. Emyaka 6 eja Salt Media bukyetandikibwawo bingi ebibaddewo wakati mu mayengo mu buwonvu n'ensozi okutuuka wogiraba ku lwaleero. Salt Media yatandika nga 3 omwezi ogw'E11 omwaka 2014 n'omukutu gumu ogwa Salt FM 17 Kampala n'emiriraano. Mu myaka 6 radios 6 ne TV eya Salt TV ekigifudde omukutu gw'amawulire njasabiggu. Abamu ku batandika ne Salt FM mu nnaku zaayo emberyeberye batendereza mutandisi waayo omusumba Rosias Bugingo eyabaanula ku lujja wadde ng'abamu bagamba nti baali bakola n'omukama waffe omukulu Bugingo tumwebaza ne commitment gy'abadde alina nti musajja akoze ebyafaayo na buli muntu yenna yeebuuza musajja ono asobodde atya okukola ebintu bino okusitula omukutu nga teguzzeeko mabega. Nali sirowooza nti nsobola okuva ewaka nenva ewaka nga ngenze kukola nenkwata akantu kakano bwe kati kankakulage nenkwata akantu kano nti ngenze ku mulimu nengenze kukola n'akantu kano ekyo nga sikirowoozangako kano kalikoda nti ngenze kukola mawulire nga nina kano nali namanyire emyaka gyange egy'okukola kunna okwetikka ensawo erimu kamera erimu laptop erimu gadgets naye nga sisobola kukkiriza nti nsobola ogende wakiseka mu kwekalakaasa nga ngenze kukola mawulire nakano akantu. Abamu bagamba olugendo terwali lwangu wakati mu kuyisibwamu agengege kyokka ku lwaleero babuukula era bwe boogera ensi yonna ewulira. Nyini yali akola ku radio nga tamanyi bwe tugenda mu programu eri nga tabimanyi bye babikola ebyuma naye ng'agamba akola mu radio nga yayigamu ekintu eki kusala maloboozi kwata kazindalo yakwatanga kazindalo kano ebimu ku byemunneewunyisaako era byenkyamujjukirako wamala ng'akwata kazindalo kano n'akatambuliza mu school bag etwala black books 2 ng'ateekamu kano n'olowooza nti taata avudde waka agenda kukola naye nga muli mwaka najja wano n'ajooga. Nali musajja mwiriri twali tiimu bayiriri boys twagendanga wansi eyo ffe twalitanga amawulire ago okugatuusa wano naye omanyi naawe olyogezeeko mu field tomanyi tebiba byangu nnyo ekintu nga kitandikira ddala tebasooka tutegeera. Abamu ku bannaffe twali nabo ku radio beesanga nga tebaali balungi nnyo ate mu radio naye TV bwejja neyamba abantu abasinga obungi ku exploitinga talents zaabwe. Robert Mutebi bw'atandika okutotolera ennaku ze ezasooka n'olukono asimba. Ne munnange radio etandika TV teyaliwo mu biseera ebyo nga ke kantu ke nnina okukwata kati nga kitegeeza nti olunaku nali nsobola okweta sitole 10 nazitandikiranga mu lubigi amazzi gasaze nenkola sitole nensanga ekikwekweto nenkola sitole nensanga ki nenkola sitole kakati ng'obuzibu ngenda okusanga wano wamala agenda kumbuuza ozikola otya. Njukira mu biseera ebyo twatandikira radio nga Segirinya munnaye ye editor nga ye mukamawo ensi ekyuka ebyennaku bisekerwa. Agamba takomye kulaakulana takomye kwezimba na kufuuka musajja ow'ettutumu olw'omukutu gwa Salt Media wabula alabiddeko ekitangaala era agamba nti eyajjanga amaaso gamuli mu ngalo yayatula dda n'obulokozi ky'omulaba ku lwaleero emabega yali muzibu nnyo. Abamu baayagalanga nnyo okwefuula abalokole naye nga si balokole basanyuse mukama waffe naye nga naye abalaba naye byagenda bikyuka balokoka ne balokoka mu balokoka nange munnange nno nalimu naye ate twalokoka luvannyumako nalokoka emyaka nga 2-3 maaso eyo wadde nkugaye nti kitonde kijja lyagiraagiramuko katono naye ng'entandikwa bwetyo bwe yali nga tukubagana n'ensi ffenna tuvudde mu bintu ebyenjawulo nze nali nkolera empapula esinga okuwemula
mu kutandika abamu baali bakyakayiga era mu kaseera ako Muhammad Wamala gwe baakazaako erya muzeeyi wakazi yabakwatako okubayigiriza ebimu. Obwezeewo Wamala bo bava mu zireediyo ebya leediyo abamu tetubimanyi kati nga nze ate leediyo gye twaliko mu biseera ebyo amaloboozi gano g'olaba nsala wano nali simanyi gasala mwana wattu. Waliwo abajjanga ddala babisi nga tebamanyi byakukola naye ate abaali bamanyimu akatono abanyumungufu bagezaako okukwata bannaabwe ku mukono ne tutambula nga ttiimu kubanga buli omu yajja baatujja mu nsi za njawulo. Bajjukira nene mu rekodi gyeriri n'olwekyo kyenva ngamba abantu nti oba okola otya oba okkiriza oba tokkiriza nze Jeno eyasooka okuba essasi eryasooka ku mukutu guno. Mujuzi Lawrence okukola ku radio kyali kirooto kye kuva buto era Salt Media yayanukulabuanukuzi gyali anti ku lwaleero agirabanga muzadde. Nava Kyannamukaaka Masaka ebulegeyo gye basinga abantu okuba nga bajerega. Nali mu senior 2 nayogerera ekigambo nti nja kukola ku radio. Senior 2 kw'essomero baliyita Mulande Poka Muzinda nenga nja kukola ku radio abaaliwo ne baseka nnyo enseko ne zibeera nnyingi. Naye ate kisinga okwewuunyisa ni Katonda n'agenda nga anvuga paka lwe ndi ku Salt. Mujuzi asiima omukulu Charles James Senkubuge eyamusaamu obuvumu n'amulaga nti asobola era kati akikuba n'okutumira. Nesibanye ku mwami Senkubuge for 6 years kuva ku 2009 nembeera naye nenkola naye nemwagala nnyo nga muwuliriza nnyo nga mugoberera nnyo. Lwali lumu twali kayunga eno Bugerere amawulire amalungi wegangwirako nga bulijjo namugamba dda nti njagala okukola ku radio. Yambuuza ekibuuzo kimu, Lawrence wangamba oyagala okukola ku radio oli ready? Ne mugamba nti yes ndi ready. Mu bbanga ery'emyaka 6 eja Salt Media omwaka 2017 gwa nkizo gyali anti yalondebwa ng'omukozi eyali anyudde mu bannaakendo olw'okukola obulungi. Mwaka gwa 2017 bwe baali banoonya asinze okukola obulungi ennyo mu media balonda nze kyankutula omutima saakisuubira saakikolerera naye ate munaye kyafundikira Mukama akoze eki akimpadde though nti up to now era nkyali mu office awo okoze ku reception ya Salt osobola okusangawo ekifaananyi kya Employee of the Year 2017 ekyo nno kyali kiyitirivu nnyo eri obulamu bwange. Awadde amagezi abakozi makampuni ag'enjawulo ku biki bye balina okukola n'okugoberera okutuuka ku buwanguzi bwe beetaaga. Buli woofunanga chance eyiga kanunakuwa chance n'oyiga ekintu kyonna bw'osanga omuntu omupya mu bulamu bwo muyigirize. Nze Mukama nkoze bulungi nti mu Salt Media muno bagenda bampa obuvunaanyizibwa olwo baganda bange balita Jeremiah mwagala nnyo. Jeremiah oyo Chosen yali yakawangula enkalu ne batugamba nti agenda kubeera presenter. Abamu ne bagamba tasobola naye simanyi naye mutima gwenzi ye nkimanyi yali amanyi nti asobola. Nekyanyumira nnyo nti nali omu kwabo Mukama bye yakozesa ne training ne Jeremiah kubanga naye ya training Jeremiah ali kumpe wawereza sanyu extra. I'm so happy n'ekiteeso kyo. Grace Girinya Salt Media agenda okugyegattako nga yakakola ku mikutu gy'amawulire emirala 5 kyokka yagobanga yekka naye agamba nti yatuuka gye yali alaga. Ndi musanyufu nnyo okuba nti nina omukutu guno Salt Media nga tufundikira emyaka 6 ate nga tusobodde okukula nagwo. Nze omu ku basaale abamu ku baakuba essasi erisookera ddala era ebintu byonna bigenza okubaawo nga ndaba wadde nga mbadde mu background naye tubadde tulaba buli kintu era tubaddewo mu kufumba. Administratively sibadde so much involved naye kisinga okumpa essanyu nti technically mbaddemu. Segirinya agamba ayize bingi ekimufudde kyali ku lwaleero. Si gwe mwali omulundi gwange ogwali kusosa okuba ku mpewo naye kye nali sikolangako kwe kusoma amawulire ag'Oluganda. Nali nkoze ku bintu ebirala bingi, nakolako show ez'oluzungu ku mikutu gye nali ewalala ez'ebyemizannyo naye gwe mulundi gwange ogwasooka era ndi musanyufu okubategeeza nti eggulire lyasooka okusoma ku mukutu guno lwe guggulawo eri Oluganda nze nalisoma.
Muhammad Wamala muzeeyi wa kazi mwogeza ddembe yali omu ku abo abaasooka mu kintu kino agamba nti okujja wano ng'alinako kyamanyi kyamuyamba nnyo anti agenda okwegatta ku Salt Media ng'amaze emyaka egikunukkiriza mu 20 mu mawulire. Personally nalina kyemmanyiko nala experience y'amaanyi okusinga bannange mu nsonga z'amawulire, okusala amaloboozi, okugeditinga, okugaweereza ku mpewo n'okurecordinga bannange abasinga baali bavudde mikutu nga tegiri mu mawulire gano agaffe aga radio naye twasobola okubakwasizaako. Kyokka wadde ng'amawulire yali agabaddemu ebbanga yakomanga kugasaka obwedda kyayogerako ng'okuyiriba era Salt Media yemulaga nti ne kumbo asobola. Experience yali ya radio era kati neewunya nti ate ne TV nsobodde okugigattako. Wamala agamba nti mu bonna batayinza kwerabira mu bwe basooka wano ye Grace Segirinya. Abasoma amawulire okusingira ddala ebalina experience eyo naye ng'era abasooka okugendayo ebintu byatagala nnyo naye nga bumanyira ekintu nga kitandika Segirinya musajja waffe ebintu byamutagalamukko naye finally byagenda nga apikinga mpolampola n'abipikinga with experience kati expertise yafuna eyo bamuyambako abaali bakimanyi n'abeera nga asobola okuga. Batubuulidde biki bye bayiseemu okulaba nga bali we bali kati abangi we babeegombera. Tebatumanya nga gyotukala gagwe ovudde waaso ovudde Salt bagamba kikimunye ate mwagala kiwano nabaga nti Salt munja tutegeera era kati batutegedde nti emyaka 6 twafuba okulaba nti mwaka ogwokubiri abantu bali balina okuba nga bategeerera Salt kyeri yali radio naye nga buli omu bajerega nnyo naye emikuto gyali gy'amaanyi gyajerega abaza abantu bagenda kumala bbanga ki naye beewuliza nti otuuse olwaliro ate emikutu gyeyongerako bweyongezi kuba kati okuba bukubi simu n'okubirawo ba ofisi yani obaani nonga nti Salt Media bwe ngenda eyo okukola story mbagamba ndi wa red paper oba ndi wa kamunye nga sobola kwogera Soroti bambuuza Soroti byebiki Soroti ng'oli alowooza Eastern Uganda buli ssaawa 4 nga zibula tudde ewedde ng'eyo yakwetwala gwe wayogedde bubi gwe wawemudde gwe wajereze olwo eri jeno ya radio yonna gwe wakoze bwoti eyo neggwa ne tutandika imwe muunye ebigere mwete munaaba mwete musenya mwete mukolaki eyo tiimu nayo ne bagikwegamba okiraba nti nga bwe nkugambye twatandika nga tulina abato abakulukulu n'abavubuka kati embeera ne backgrounds ezo nga zanjawulo byagenda munayo byesootinga mpolampola. Emyaka 6 egya Salt Media, Salt FM ne Salt TV tekuze bukuzi wabula esajja kudde. Salt Media ufemu nnyo tuyogeyoge bikuŋŋaanyiziddwa Ora Gabriel ku lwa Salt TV omunyo.